Banirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza okubanga mutuwuliriza mukola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayengo gano. Mwebale nnyo abali emitala w'amayanja okubanga mukola omulimu ogw'amaanyi ogw'obutaweera okubanga musinziira ku mukutu guno ne mutuwuliriza mu mikwano gyange abali. Abayeekera ba M23 bavuddeyo ne bakola attack endala ku ggye ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gw'omukwano gwange. Jjukira nti nno bazze baweera nkolokooto, bazze bawooninga nga balina bye baagala okuba nga bakugira naye ng'amawanga gano tebawuliziganya. Kakati kyaddaaki bamaze ne bakola warm attack ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kutegeeza nti okyali ku Yugi Updates TV gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikooneko ojja kubanga osaba bulungi nnyo tweyungako. Abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Tukimanyi bulungi nti abayeekera ba M23 ennaku zino bazze beewera nkolokooto ng'era bajje bawuuninga n'amawanga gano amagwira agali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okugeza nga amawanga aga South Africa. Bazze bagawuuninga okuva mu nsonga za DRC kubanga bagamba luno olutalo luli political ate luli ethnic. So luno olutalo lwa byabufuzi, tebalaba nsonga lwaki amawanga ag'ebunaayira foreign forces ziyingiramu. Kati ekyo nga kitadde ku bbali bagenze okwekkaanya ng'eri ekibuga Bukavu eggwanga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gasusse okuba nga gatuntuza abantu bo bagamba abayeekera. Bagamba nti ekyatusindiikiriza nti eggye ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako ne foreign forces basusse okuba nga batemula abantu mu kibuga Bukavu saako n'okubacunya n'okuleepinga abakazi. Kati ne bagamba n'olw'ensonga eyo tusazeewo ekibuga ekyo tukiwambe tuteekinge control mu kyo kisobole okukugira ebintu eby'obulabe ebigenda mu maaso okukola ku ba-civilians. Abayeekera bwe batyo bye bagamba era bagambye nti amagye gano ag'ebunaayira foreign forces ge gamu ku gataddewo conflicts, akacuubagano ne panic fear mu bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baagala okukola bino basobole okuba nga babisiiga ku ffe. Okuva ekibuga Goma we kyawambibwa abayeekera bano, ekitongole ekya United Nations kyo kyalebolinga abayeekera bano nga jjukira okuva ebawamba ekibuga Goma abayeekera bano aba M23 bazze ebbanga ddene nga beewera nkolokooto. Jjukira baasooka kuggalawo kisaawe ekyennyonyi era kigambibwa nti mu bitundu bino ebirinaanyeewo eri mu Eastern Bukavu amazzi gafuuse amazzi mu bitundu ebyo, ebitundu byonna tebirina mazzi era abasinga basena mu nnyanja eri ayo emanyikiddwa nga Bukavu, abatuuze gye basenamu amazzi. Ekintu ekyongedde okweraliikiriza ab'ebyobulamu nti kino kye kimu ku kyongedde endwadde y'Ebola ssaako ne kolera okusaasaana mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira entambula ez'oku mazzi ezisinga nazo baazisiba, tezikkirizibwa. Kati abayeekera bakoledde ataaka ku ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo babadde kye bajje amawanga gano akuva mu South Africa ssaako ne mu Africa ne mu East Africa gamiitinge ku lunaku olwokuna eri mu Dar es Salaam nga gateesiganye engeri gye gayinza okutebenkezaamu eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Babadde baakakiisa ng'era bakkiriziganyizza abayeekera bano aba M23 basobole okuba nga basiizinga fire nga basiriikiriza ku mmundu egenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tekyalobedde bayeekera bano kubanga bakola obulumbaganyi ku ggye erya Democratic Republic of Congo naddala eno abali mu Bukavu bagaba bagobereyo ddala kubanga basusse okutinkutuza abannansi abawangalira mu bitundu ebyo. Bagambye
tebeetaaga kuyiwa musaayi mulala gwonna tebeetaaga kulaba mu lusaayi gwonna nga guyiika ku bannansi b'eggwanga erya Congo naddala abawangalira mu Bukavu. Njukira entalo luno olukyanga lutandikawo luleesewo conflicts nnyingi nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omwo mwe muli n'enkuminkumi z'abantu abatalutonze olw'olutalo luno era tebamanyi na ngeri ki gye bagenda dukomekerezaamu wabula bba abayeekera bagamba nti ffe luno olutalo lwa munda bino bya ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo era we tunaabira baakutabagana ensonga tujja zimaliriza ffekka na ffekka wabula tetwetaaga foreign countries kujja kutuyambako, tetwetaaga foreign forces kubanga bo tebamanyi kye tulwanirira kubanga ffe tulwanirira ddembe lyaffe n'okubeera recognized mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era baavayo ne bagamba ffenyizi tuziguddewo Kisekedi wanaaba ayagala okuteeseganya naffe ajje tumuguddewo ekkubo ery'okuteeseganya. Of which Kisekedi ye yakomba dda kw'erima naaga atasobola kutuula ku mmeeza y'emu n'abayeekera ba M23 olw'ensonga be bamu ku bakulu yeetinzeewo conflicts mu ggwanga ye era obulamu bw'abantu bungi obugenze olwa conflicts ze baatondawo okulumbagana n'okuwamba ebibuga bimu ku bireetedde obulamu bw'abantu okuba nga bulugenda so naga atayinza kutuula n'akuteeseganya n'abayeekera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So mu mbeera eno kitegeeza nti eggwanga erya DRC lyetaaga kusabirwa buli mbeera gye lirimu. Embeera eriyo si nnungi, abayeekera bongera kuwaga na kutiisatiisa so n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nago gongera kuwaga ate ne foreign forces nazo zongera okupika okusinziira ng'eggye lino erya South Africa. Muganda waffe Ramaphosa agenda mu maaso n'okuwaga ng'agamba ye agenda kulambaga n'abajaasi bano abayeekera bano aba M23 abasaleko abasinjage nga nabo bwe baakoze abajaasi be ab'e South Africa. Kakati embeera yo wetuweeri oli ku Yugi Updates ebikosinzira okubanga otuwuliza olowooza ki ku mbeera eno jangu mu comment section. Baganda bange baagala tweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi tweyungako. Nkubiriza okukoona mu kadde kasobole okuba nga kuleetera notification okusobola okubeera nga ofuna information yonna ebezzeeko. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.